of the country abali mu districts ezenjawulo abaka parliament muli mutya mwabagenda nga mutuweereza ebituufu munnange mwebalire ddala fe tusima bye mukola mwebale nnyo namwe batakola tubalaba kamera zibasika nga musumagira tutesa ku nsonga z'emakerere gwe munnafe tobiriiko oli mu kugeregeza mu parliament tugamba yiyi omusajja lwaki yatugaa nti agenda kwebaka ne tumwa olumu bed cover n'omufaliso ne piro n'agenda ne yeebaka omulundi gumu tubalaba nakuba nti tutya embooko twandibadde tuyisa amanya gammwe wano nti gundi webaka nnyo omukulu zaaka oli otya twakusindika Boston kutaasa twakusindika mu parliament ya Uganda ebiseera ebiseera nkulaba munnaffe oli Boston kozi munyina egusago yammwe ne munnammwe akabonna kale mukayisayisa mutwagaza ki mwatugamba mwagenda kusaba naye nga buli omu mu mbeera gyalimu nga adduka ebimukwatako adduka nyabulamu bwe ffe tukuyinaako obuzibu. This is Amakya Amalungi empya erimu buli kimu erimu segments z'olina okuba nga ate munnange tosubwa tuyinamu around the world gwe n'omanya munnange ng'oggyeko amawulire ga wano waffe mu ggwanga ate si yona tulina amawulire ki agezako mune tusunsugonna nedda tusunsulamu ago munnaffe ne tugamba nti n'omunnayuganda alina okuba nga alimanya tuyinamu leero mu byafaayo today in history no nti wadde nga weetuli abange biki ebyaliwo nobeera nabyo ngo ate munaye ng'obitegeera tulinamu birthdays tulinamu weather tulinamu munnange nno tulinamu amawulire ga wano tugayisaamu si gonna tutusoma kutumanya nti ago go munnaffe munnayuganda alina agategeera ne tubeera nga tugakuweereza tubaamu n'olugambo ne edi 1 edi 2 5 6 naye abaawo masaawo tulinamu omwana mulenzi mwannyinaze senior Michael mu sports ate munnange n'omugeyi olunaku leero I'm expecting Aisha Narija okubaako wano naffe amanyi omwana oyo Aisha Narija amanyi mwemera mwogerako oluusi n'eddoboozi ndisala so I'm expecting her on the set today wezinawera sawa 2 kitundu ajja kuba wano yatuuse dda nga twamuyiseeyiseemu dda twongere okumumanya kiki ekyabaawo yabulirawo yazizaako kaki ekiriwo byonna Aisha Narija bw'anaaba atuuse bw'anaaba atuuse naye mujjaba mumufuna without noza wasting our time let's go straight ku mawulire gano around the world tumanye ng'oggyeko wano mu Uganda ate mu nsi yonna tulinayo mawulire ki tubeera nga tugafuna bulungi nnyo ABS byolaba Amakya Amalungi tugendamu around the world. Okutolensi yona tujjamu ensi zonna ziba n'amawulire tujjamu Atlantic amunagala kano yandibadde akategeera naye tutambulidde twalinye bombo nyamya tiga bombo ndiye koma wali gundi mbate bwetuke nga tete tuzza ne mujogerera bu because ndera kanjirinyemu naye abange bombo ndiye yamvuze bulungi ne ntuusa ate mu ggwanga erya India era ne wali mawulire ki munnange ne wano Africa ngaffe wano mu ggwanga tubeera mu kizikize banga de ne kale kanti fe tuli kampani mabali mu kyatwa mu kizikiza naye omwezi we gujja wow tusanyuka my god mami jangolo kiri waggulu omwezi gwaze naffe tusanyuka so the same story era mu ggwanga erya India ng'omwezi guzze kakuvuddeyo kubire basanyuka nnyo era ne gujja ng'okula nga bagulaba ne guzimba nga bagulaba ne gukula nga bagulaba akati munnange bwe guweera leke ne gukola saako ne gukola twakitanga kindaazi ne gukola kindaazi ekijjudde obulungi ekya round ekyo kigundi ekyekituli kindaazi ekyo kimanye bulungi nnyo Hannington like ne saako we nga gujjudde manye gujja gwa kitundu ngolinganga ensujju kyokka bwe gumala ne gujjula munnange abayindi they celebrate for that beyozayoza era kyebakola ku lunaku olwo bagenda mu kidiba ekisinga okuba ekirene awo ne basaayo ebimuli ne bakoma omuliro nga bukiringa mu vidiyo eyo gyolaba ku TV yo ne bagenda mu kidiba ne bawugako ne beenaazaako ennaku ne bakola emikolo mingi nnyo munnaye nga beyozayoza obanga bajaguza olwokuba nti omwezi gwajjudde eno ensi ya Buyindi erina ebirombolombo bingi nnyo ndoza munaye mulaba ebintu bye bakolakola engeri gye basinzaamu eri unique basinza ebibumbe naye nga balina ebintu ebakola mu ngeri enjawulo ekyo nno kyekimu ku kyo baganda bange abe bayita Abahindu omanyi Abahindu bano balimu ebika balimu Abahindu balimu abalala mugundi batangambye
naye nga balimu ebika bingi naye nga ekimu ku kyo kye ky'Abahindu. So olunaku olw'egyo they were celebrating, so they are celebrating okuba nti omwezi ogwo gwajjudde. Akati naye nga nvuddewo mu ggwanga erya India ngezeko mu China. Era president wa China gwe bayita Jinping, Xi Jinping, amanyi bana abantu balina amanya Xi Jinping, ono president wa China munnage nayodda yagenzeeko mu ggwanga erya Arusha. Munne nga bagenze kukola ki? Yabadde agenzeeyo kusisinkana amawanga ag'enjawulo. Balina baguyita mukago nga bwe mwina wano gwa iPod okubalisa kakanja, nabo munnange balina omukago gwabwe. Bagenzeeyo kukola ki? Kisooka kuteesa ku nsonga za business byankulaakulana. Guno baguyita BRICS, like BRICS. Okitegedde in abbreviation BRICS. Gwonna gwe mpago munnage mwakuŋŋaanira nga bagenda kuteesa ku nsonga ez'enjawulo. Era this time around tusuubirayo amawanga nga Arusha, tusuubirayo India, tusuubirayo no si Arusha, Russia, tusuubirayo India, tusuubirayo ne China yennyini ng'ensi president yatuuse dda munnange nno bateese ku nsonga z'ebyenfuna. Ate n'ekirala babeere nga boogera ku ngeri ya UN eno bo bagamba sabativu n'engeri gyeweerezaamu ebintu byayo okusinga ddala mu nsonga za security. So munnange nno wano omukolo guli mu kutojjera mu ggwanga erya Brazil. Era munnange n'abantu nga wegambye zezisonga lwaki babeera ezimu ku zo oba waliwo ebeyongeramu naye ng'esinga obukulu economy n'ekirala boogere ku nsonga banyeze BRIC gwe omukago guno ogulwanirira ensi ezirwana nga zigamba nti UN nga si mativu n'engeri UN gyeweerezaamu okusinga ddala ku nsonga ate ez'ebyobukuumi. So ngegamba William naye around the world gembadde nsobodde okufunayo for today. Njagala tutegeere nga sinagenda in further tutegere wano mu ggwanga eryaffe biki ebyaliwo nga ffe obuto bwatu tetunnabaawo. Kyentegeeza today in history. Angelo kasukayo ebyaffe by'ennaku olwaleero. With the people of our country, what is after all? Dass wir nicht sind Arbeiter. The black people in America must be the president of the United States of America. It came in like a spear. It just speared through the building like a fireball. And at midnight, Sergeant Major Sidney Small of Birmingham lowers the Union Jack that has flown in Uganda for nearly 70 years. And to replace the Union Jack, the black, gold and red flag of the new young state, Uganda is born again, free and independent. Leero mu byafaayo tutambuliddeko mu ggwanga erya America bwe bwali bwe lutinga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Novemba mu mwaka ogwa 1986 omukulembeze wa America ebiseera bye yaliko amanyiddwa nga Ronald Reagan yakkiriza nga bwe yali atunda mu ggwanga erya Iran ebyokulwanyisa mu ngeri ey'enkukutu. Reagan ono yagenda maaso n'okukikkiriza era n'ategeeza nti nno ekyamukozesa ekikolwa ng'ekyo kwe kubeera nti nno yali ayambako abatuuze ba America abali bakwatiddwa mu ggwanga eya Iran era nga bali bawerera ddala 7. Munnange nabagamba nti olina okumanya ebyafaayo ate omanye wa gye tubanga tulaga. So sagala obigayalire eyo n'okubanga obitegeera bulungi nnyo byebyo ne byaliwo ku lunaku olwaleero. Gwe munnaffe oba oli mukulembeze ki oba oli luddawa oba oweerezaawa olese mukululo kyensa eri kwogerako ki munnaffe. So make sure nti woovudde olekawo omukulu mu bulungi awo mu bubi ye kati badi black abana bagenze tulina ekyokumwogerako ne president wa kuno bwana ate tulina bingi in fact ebyokumwogerako omusumba yiga ate tulina bingi nnyo ebyokumwogerako ani ndekaani njogere kwani abantu abasinga obungi oba olina wokola oba olina kyokola leka omukululo oguli kwogerwako mu bulungi oba mu bubi kati sobbi n'abalaga atubula ekyokumwogerako olowooza era abaana abazzukulu balimanya tutwalina sobi mu ngeri bweti ne bweti. So n'olwekyo tumanye ebyafaayo ate tusobole okumanya gye tulaga mu mbeera y'emu njala tugendako mu weather focus tumanye embeera y'obudde wano mu ggwanga laffe egenda kutambula etya.
Uganda abako byo ali mu ggwanga lino gwagenda ku mulimu gwasigadde waka ng'olina by'okolaakolaawo naye ng'oli mu ggwanga lino tumenya embeera y'obudde genda kubeera bwetyo ne mu Kampala tugenda kubaamu no bakiyita kikome Fitasumanga weather sane nene kati leero wannaye Kampala tulina kikome gwe munnaffe muna Uganda amanya leero tulina kikome komete gujja kwaka enjuba bagenda kujibika ebire bigenda jibika wena nga tefuna bulungi magulu gayo kutwocha kibirawo nga kikome kati gwe munnaffe ali emityana suubira enkuba at any time agwale kasese munnaffe yanika monna wana bafuse oba olina kasolo oba bulo munnaffe gwe yanika wanekala mojja namwe obudde bwakiddedde butugenda ku wano entebe obudde bwakiddedde ate enkuba emasaka egenda kutukubula nga efudde embeera ddala so zino weather zino gundi zembawa entereza y'obudde zembawa teziri constant at any moment zisobola okuba nga zikyuka naye nga beera prepared at any moment obudde buyinza okubeera mu mbeera eno oba eno oba eno ne mwe bannakampala ebijaketi mutambule nabyo obudde bujja kubeerawo nga singa simu nga tebunyogoga like nga tebunyogoga nga tebwokya nga oli awo bakita kiddedde ndowooza so bwe bikyuka enkuba netonye temugana ntisabagambye naye nga bwalina emmotoka teekamu jaketi teekamu esweta teekamu ekintu kyonna bwe kutayaka bwe gwaka ng'okijjako bwe gutayaka ng'obeera mu mbeera ya bulijjo naye nga enteebereza y'obudde bwetyo bweyinza okuba wano mu ggwanga erya Kampala ate from there tusagalira kumala buli njja tudduka emisana tugende ate mu birthdays tumanye olwaleero ani eyazaaliddwa oyo mukukunavu olwaleero remember gwe ali eyo you're celebrating your birthday with this person katumulabe amazaalibwa gaffe agabatutumufu olunaku olwaleero tudiddeyo ddala mu mwaka ogwa 1969 bwe bwali bwe butinga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Novemba omwami ayitibwa Gerald Butler yazaalibwa wali mu ggwanga erya Scotland mu kibuga ekimanyiddwa nga Paisley. Omwami ono omuzannyi wa firimu oba muzannyi wa movies abangi nga bwe mukiyita era ng'azannyeko businema bungi okuli James Bond, n'azannya Tale of the Mummy, n'azannya Dracula, n'azannya Gods of Egypt, n'azannya Law Abiding Citizen kosa ne Machine Gun Preacher je yazanyira ano mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala je bamalirizanga era bagikoleddeko ne mu ggwanga erya South Sudan wali mu kibuga Juba n'ebitundu ebyekyalo mu ggwanga eryo. Sinema eno yafuluma mwaka ogwa 2011 era ebitonotono ebimanyiddwa ku Gerald Butler musajja simunyi wa mwenge era oyinza omuyita an alcoholic. Happy birthday to everyone. Gono munafa ajaguza mu birthday no mukukunavu oyo unawo sinzira okuba nti munafa yona kuoga ogaseko mwako omulala munange osanidde okuba nti oyozayozebwa ne banange wali abantu akola birthday nempuliranga banjagaze ekintu. For example, let's say Misa chi ya kuza birthday myaka gyatayogera shibana kuze ya 3 ne bakuza birthday mu ngere ya nyumira bana abaana omukolo gwalinga gwa kwanjula ningamba bino ebintu nga binyuma bakola birthday nowulira nga wandiyagadde kwogera emyaka emituufu gwejo gy'olina naye nga happy birthday to everyone gwe bazadde olunaku olwaleero you deserve to celebrate your day beera ng'ojaguza mu ngeri esinga okuba ennungi babanero bagaba si byangu abantu tebakula akaana bakazaala wiiki emu ne kafuwa munango tuba tuli awo myaka 12 ne kafuwa tuba tuli awo munnaffe emyaka tebagiweza g'oli mwana owoza 2 g'oli mwata owoza 16 oyina sato toddeko 2 banne mwogera emyaka emituufu and when you celebrate emyaka emituufu basire queen muli mute naye mwagwa these days temukyali ku market basire queen. I don't know what went wrong duli nga buli weekend basire queen eno zamunamwe era wakulembera kaseera afunamu obuzibu luli ngamba ono Zali Hasani mwena mwene musirika luli yajja neno bwatongoza okuva lwe yatuwa Miss Uganda gomutakkiriza embeera ye mbasire queen camp ya mu ya Kyankaladamu kubanga nale bagamba mbwera Miss Uganda gomatuwa mbusi Miss Uganda mwenye mugambo Miss gundi ntebe wano muzu ne tusirika
Nsa mu mbeera eyo basira kwine mugwa ibanera nga sinagenda kumawulire gawano banange gunde bamisi kavi anjero balagawa bane mu bannonyeze bamisi kavi nti kamba bijja biritunga tutumusida kikabiri nga bitiko bikula ku machamu tuntu ne bikaddiwa kati ne bamisi kavi sikyabalabako oba wanti went wrong. I can't even know. Government, where are you? Government, where are you? About these Missy Cavies. We don't know where they went. They go abroad. Where are they? And the slave queens. We are not talking about mitufu. Ngatale kusonga za Bafiridde. Tebatubule miaka mitufu. Kati zali. Ne omukonkomola nofuna nyondo yezo neza kuri 7 no mukonkona. Tayinza kukuwulira miaka mitufu jalina. Naye nga happy birthday mumbera yemu era sagala kuloka ngenda mu mawulire gano mu ggwanga chap tugaite mtu gamanye matintini nagamba gaba manji era mugalaba nete muganyonyoka. So here in the Amalungi twatu kusonsuye no manya galiwa galiwo gasukkulumye omwana agogeddeko ki. So nga sagala kumala budde tugendeko ate mawulire gano ago tugalabe. Yes, tuzako mawulire gano afe mu ggwanga mawulire ki agalimu okusingira ddala amawulire tubamu n'amangi nabagamba naye munnange ng'onamba sobola gaba mu bujjuvu bwago tusunsulamu ago tulante gano olina banga ogategeera bulungi ntobeera ate nga tugakuwa n'omanya mawulire ki agayiseemu rambudde mbabaza mawulire olugambo n'olugambo nozo lwaserebugunda ajawandoza lubawa nenze kambawe amawulire munnange nno entiisa yabutikidde ekyalo kalagala wano mu ggombola ly'echampisi mu district ye Mukono ono munange taka lyakoze eki lyabumbulukuse ne libika abaana bana balamba munange nimwe muli ne maama balugenze batyo mumbera eyo eside zeyo abantu bayongo bevuni babadde bakola ki babadde mbino ebirombe bino mwasima amayinja manye naku manange naku ene mu bantu okunoonya okubeeraawo like nobeerango ina kyolya ngo ina kyonya osasula rent bintu si byangu naye mumbera eno bambi omukyala n'abaana bafiridde mu kiki mu kibayita ekidi mubasima amayinja ekintu ekyo bakirata munyambeko mu baganda bakuno bakiradde ekintu ekyo. Yes, just me amayinje manyimwe abagenda mu birombe nibasimayo amayinje se kinye ekyo abantu bambi kyabutukidde abantu bana balamba baluguzemu omulamu ate n'abalala nibagenda nga bakoseddwa kibi nnyonnyo kitalo ddala. Era tusirikire olw'abantu amusirikire nga nze bwe njogera olw'abantu abambi abageze mu mbeera eyo era twongera okulabula abantu bambi buno obudde bwankuba ettaka liri too soft butubeegayiridde olw'abantu beetaaga eno ensi ekula mmwe mugezeeko okuba nti bannaffe namwe mwesaasira tuganyeyo babagaba mweyiiza emirimu naye ate mubeere nga mwesaasira nti buno obudde okuba nti bwankuba bambi ettaka ligonda nnyo mulekera awusima amayinja kale wamusimye temugenda so deep obanga olaba nti gali eri masava nnyo naye ng'ekinya kiri so deep don't go there funaana osigale ng'oli mulamu osobole okusima ate n'ekikumi ekinabeera ku site endala okusobola okwagala okusima gala gali deep ate ofudde n'abaana bafudde. Anyway mu mbeera eyo naye nga kitalo nnyo tweyagale ffe ng'abantu mu mbeera kale gye mulimu gye mugamba mwebanyigiriza tweyagale fefe nyintu tusoka tweyagale ogambe nti niwankwadde enyigiriza naye ate wano sijja kusukkawo sijja kugenda wadde njagala ssente wano sijja kusimawo kubanga ate tomanya Mukama kyakuteekedde okufa okwamangu okuba naye bambi kutuyisa bubi kati no munnange nga nvuddeyo eyo ate ono owa post government gomanyi juzi bakuba amazzi n'agamba jajajaja babangubye buloka oyo mukulu Dr. Kiza Besigye manya abantu bamwinako obusungu gye basuubiza gye buvuddeko awo mbu agenda wasooka 2011 awo n'atagenda agenda nabamwongera n'atagenda agenda n'atagenda okusatu ogwokuna buli omu n'abeera munyiivu nnyo naye omunyiivu wammwe ye tafaayo akyagenda maaso nomubaweereza Dr. Kiza Besigye munnange nno olunaku olw'eggulo yatongozza akakiiko agenda okuŋŋanya emikono gy'abantu kuki baagala kuddira omukulembeze wa wano omukulembeze waffe omulungi atukoleredde ebbanga eddene bamutwale mu kkooti y'ensi yonna mbuki mbu atyobola eddembe ly'abantu kati era munnange bale mu kutalaga ggwanga mbu bakoowola bannayuganda mbu babeegatteko mbu bafuneyo emikono emiyitirivu ennyo egiropa mukulu Museveni mu kkooti y'ensi yonna bo bagamba si basanyufu mu mbeera eyo oba enjala kati basabire bannaffe emikono naye gwanga teguliiko I don't have your hand. Sika
temwagala ba mukono gwange mbu musayininge nga mutulopa because kala utinti ni mwebuli naye ate twali songa etulopya kubanga we just ngira ngoma nti ebintu bichuka mbukyusiwo zibuzibu ne bujja nga tetugenderedde twali songa etulopya nenga mu mbeera eyo People's Government okuli Elias Lukwago Dr. Kiza Besigye de cabinet nga ogimanyi omanyi abantu abo abatwesibyeko bagamba atwesibyeko Besigye nakyo sinze nkyogedde nemwe mukyogereyo Besigye mbwa atwesibyeko yewumuzeeko so mu mbeera eyo katubasabire bannaffe muweze emikono but don't expect my hand to appear on your papers. Anyway, tubagaliza natuulidde nti munamutwala amwe mumanyi era tusigala ffe bawanguzi. Anyway, kyekyo kiri ku side y'aba People's Government. Ate mu mbeera emu ate aba LDU mumanyi bana ba LDU bagamba bano abaana bafuna emitwalo 2 omwezi. Eje emitwalo 2 je bafumuza emiggo mu mwana emiggo je bayisayisa kale si mu bubi naye nga yo government yakirambuludde. I don't have enough money to pay LDUs. Mwamumanyi wadanga omusala weguli era gumanyi nti tulina bawa emitwalo 2 buli mwezi naye government ezirina era muneze badde babawa badde balina bazeola era ngundya government akapolisi era nabo babanjibwa kati mu mbeera eyo Angelo ku nsonga za LDU lokuba nyina mu mikwano gyange benasoma nga nawatemba ne bampitako saga kuzogerako nnyo njagala gwe nyini munange ompe video eyo eyongera okukatiriza obukulu bw'ensonga za LDU. Chavi tushireke bwe nabeze tunajiba busayo nakubanga kintu kikulu nga just no tetuyina sente mwa LDU mtufumule emigo na bukakamu zede ezibawewa ezibasasula tetwezilila mbajala about zisane megezi billions megezi ezetagisa bichina billions sijja byoge na munansu nemimwa nenga embera ye yeri mu government yafe tetuyina sente zitugenda bawa wadenga tuchimenti mwini tuyina bawa tetuzina for now. Okay, the point is noted, not so. Thank you. So mumbere nyini njagala ite tugendeko ku nsonga eziri mu Kampala ngaga mende kanti mweye lifonga silaba mirimu mugende nga maso nga mweye bana bavuga obugali Kampala nabo bayiyiza bambi ku gadi sabata kuli number plate kati bakoze batya bafunye ipapula byabwe bateeka ke number zabwe nsimba ku stage na kasongola number yange eno 157 nga bagitekako mbwe kigenda kyabe kirichi kubanga manyembu mutero batike emigugu ne bambi ne babula tebagenderedde n'engoma ya Kampala bali so much congested naye bulabulira mu bantu mu megugu kati omuntu agenda okujja okuyiga omuntu eyambye omugugu nga talabikako kati mu mbeera bayiza kibagambye nti kakati buli gaali number plate nga mutu temunabaza abyuma baba afunyiza ebipapula kiri Kampala muganda wange era saagala gochikombeko ekiri Kampala kisa kinegula kati mu mbeera nyini era eyobugali n'okweyiza emirimu kati nno yo East Africa omukwa East Africa ogulima amawanga ageta mu East Africa bakunganidde mu ggwanga erya Arusha mu Tanzania okusala entotto abavubuka ba East Africa tumaze tutya obwavu gakutte jembe mwiza gani fe tuna minimu fekano mu ggwanga erya Uganda but even other countries ezituliranye Rwanda Kenya Tanzania n'endala munnange nabo balinga mmwe balina bulungi mirimu so mu mbeera bakoze olukungana mu Arusha mu Tanzania baberenga abana bo basala entotto bavubuka bana East Africa bafunye batya emirimu koboti namwe mukabakaba nnyo government bweyayo kikesikoze mu mbeera eyo nebaga nti namwe mubere bantu bakulu kolina kenyini yako koba otandikirako obanga oyina 13 tandikirako katunkuma genda musubule wali omutunde njalanga ofunye kakaga olunaku like ngogase amagoba no kata nebino kano kulanga ofunye kasente so nebaga nti tutandikira ku kye tulina tusobole okufuna kye twagala video obojina Jimperigan.
Popato Gina era saka kumala budde senior Mukono yale yayomba ayine byemizanyo byagalo tour. Let's go straight ku byemizanyo tumanye ate mu Search Sports tuinayo ki. ABS. Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Era ntegeeza buli muntu yenna. And I want to let everybody know. Ntegeeza buli muntu yenna. I want to let everybody know. Omukyalo ono. That lady. Gwolaba ku screen yo. That you see on your screen. Bw'aba yakulimbalimba n'akuwa ennamba y'essimu. If she lied to you and she gave you a phone number. N'akulimbalimba nti ya Pastor Andrew Jengo. And told you that phone number is for Pastor Andrew Oba ya Jengo. Pastor Iga. Or it's for Pastor Iga. Abo bafere. Those are frauds. Pastor Iga sikubira muntu nga musaba sente. Pastor Iga does not call people asking for money. Yadde ku Facebook. Not even on Facebook. Pastor Andrew Jengo talina muntu gwakubira simu. Pastor Andrew does not call anybody nti ng'amusaba sente asking for money, yadde ku Facebook, whether on Facebook or what. Kati so saagala abantu mwenna mulimba. Therefore, I don't want you to be lied to. Bw'oba gy'oli eyo nga badde Maybe you're there, you were confused and lied kubanga to. abafere bano bagaana n'abantu okudda okusaba. Because this fraud stop people from coming to ng'oli eyo church. baakugaana okusaba. You're there, they refused you to come to attend oli prayers. akulimbira ku ssimu. Someone is telling you lies over the phone. Oweereza sente zo. And you send your money to that pastor. That's a fraud. Era omufere gwe twakakwata mu kyaki. And the fraud we've just omufere gwe twakakwata mu kyaki. The fraud we have just confirmed in church ye mukyalo ono. Is this lady. Sitegedde mannya ge. Ye. Jasi. Ye mukyalo ono. Era amanya ge yeeyita Jasi. She calls herself Jasi. So bw'obanga yakulimbalimba. If she lied to you n'akuwa ennamba y'essimu and she yonna. gave you a certain phone number, jangu ekawaala otuwe come to report. Kawala and report to us. God bless you. Kama kwenye mkisa. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Okay, wewa wasuze etya omulungi alaba ABS TV ankuwaniriza ne kugamba wasuze etya biki kito kyakulimbye ki nze senior Mike of Uganda. Of course ntusawo ne byemizanyo bingi byengenda okubanga nkutusaako naye nga njagala kubanga ntandikaka wane wakanga byasobodde okubanga bitambula Star Times Uganda Premier League onako gwe twasobodde okubana emipiira gyabadde mingi nnyo twasobodde okubana tulabye bannaffe baneeno aba Vipers nga bakuba ttimu ya URA golo yabaddemu ku bwerere URA yabadde ekyaza wali ku St Mary's Stadium omupiira nesobola okubanga eguwangula comfortable bannaffe musayi watadani Muzeyi Serunkuuma yasobodde okubanga bakubira golo emingi basobodde okubanga bafuna bannaffe aba Vipers basobodde okubanga benywereza ku meeza waggulu n'obone buli 33 bwe batwe basobodde okubanga bakikola ate bannaffe abambalala City basobodde okubanga bakuba ttimu ya Ondo Paraka goals abadde 2-1 Ambalala City abadde kyazza oli omupiira wali ekakyeka so ekito kyasobodde okubanga kitambula naye nga Mbalala City musajja gwe bayita Brian Senyondo asawunanyisa bulungi nnyo n'ebintu bye abikola bulungi so omulaba nti ekyo nasobola okubanga akitambuza bulungi oli ku Mbalala City so kyensuubira nti ayinza kubanga yokubira kadingidi okubanga bamuwa omulimo ku ttimu eya Mbalala City ate omupiira omulala Kyetume FC yasobodde okubanga kuba ttimu ya Wakiso Giants goals abadde 3 ku bwerere so Wakiso Giants musajja bayita Steven Bengo ekyo nasobola okubanga akitambuza bulungi nnyo Vianney Sakajugo yabaddewo ku baatebye so nti obalaba nti ekyo bakikutte bulungi nnyo ne basobola okubanga bakitambuza mu ligi y'eggwanga eya Uganda nga bwe kyasobodde okubanga kitambula ttimu eno ya Wakiso Giants yasobola okubanduuza yakolamu ensobi ku coach gwe bali basobola okubanga baleeta olw'ensonga nti coach bayita Kefa Kisala ebirata bikutte bulungi nnyo
ttiimu naye omusajja gwayita Steven Bengo kati emipiira ebiri ekintu asobodde okubanga akikwasaganya bulungi so bwe kityo kyasobodde okubanga kibeera ate ne ttiimu ya Proline olunaku lweggulo yasobodde okubanga efuna wini yayo yasoose mu ligi y'eggwanga ya Uganda asobodde okubanga bangula omupiira goals badde 2-1 so bwe kityo Proline kati bawina obubonero buli buna jjuuka yamwe mabega bakola amaliri gali geemu emu kati basobodde okubanga bawangulayo omupiira guno 2-1 so nti balaba nti ttiimu eno ya Proline bayinza okubanga bebbulula mpola oba pressure ya kafu yali ebatawanya bayinza okuba kati batandise okubanga baconcentratinga so kyasobodde okubanga kitaba naye olunaku olwaleero tulina emipiira ovuyasi gigenda kubeerako emipiira 3 tugenda kubanga tulaba ttiimu ya KCCA FC ng'ekyali abannaffe bano aba Express FC omupiira gugenda kuba gwa maanyi nnyo KCC balwana kubanga bagezaawo kubanga bajja mu bifo ebina ebisooka ajjuka bali mu kifo kya 7 ate Express bali mu kifo kya 11 so bali mu kulwana kulaba oba banasobola kubanga bawangula omupiira guno eno be bakyalidde bannaffe bano aba Express so twagala kubanga tulaba guna basobola kubanga gugwerawa ttiimu eno ya Express ng'ekyazizza bannaffe bano aba KCC omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa poliisi ng'etuuka ttiimu ya Tolo United omupiira gugenda kuba gwa maanyi bonna abo bawanira butasalwako saya kunsonyamu katono naye nga ttiimu ya Tolo United naye erina ebizibu byayo so ekyalidde ttiimu ya poliisi gugenda kubanga gubeera olunaku olwaleero ttiimu ya Villa eyakubanga etuuka ne ttiimu ya Bull bano bo balwanira bifo nti Bull eri mu kifo kya 2 ate ttiimu ya Villa eri mu kifo kya 3 so nti olaba nti Bull erina obubonero 27 Villa erina obubonero 23 ne bana aba bakubye omupiira bayinza okubanga basigalayo naye nga Villa badde ku mutindo mulungi ne bannaffe bano bali ku mutindo mulungi bannaffe bano aba ttiimu eno eya Bull so omupiira gujja kubanga gunyumira abalabi tunatugulabyeko olunaku olwaleero nga tuyongeddeyo mu maaso olunaku olwaleero kikopo kya AFCON qualifiers olunaku olw'empaka zigenda kubanga zitandika so ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes bagenda kubanga batuuka ne ttiimu ya Balero Uganda asobodde okubanga eyungula bulungi nnyo abazanyi baayo abazanyi basobodde okubanga batuuka bulungi nnyo olunaku olw'eggulo mu kika ky'ennyonyi bayita Bombadi ya Uganda so bagenda kubanga batuuka olunaku olwaleero ate abasabe gwata Ronald Mukibi defender waffe tasobodde kubanga agenda asobodde kubanga afuna obuvune n'abanga avuddemu eyo ttiimu naye nga abazanyi abasigadde bali mu mbeera nnungi era n'omutendesi avuddeyo n'agamba nti abazanyi be bali mu mbeera nnungi era basobodde kubanga bafuna result ennungi so bana abavuddeyo olunaku olw'Essande bajja kubanga bakyaza Malawi wanene Namboole so kijja kubanga kitambula naye mangu nnyo mpaka nga zigenda okubanga zitambula waliyo Africa Cup of Nations qualifiers Central African Republic egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya Burundi ate ttiimu ya Malawi egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya South Sudan ttiimu ya Cameroon egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya Cape Verde ate ttiimu ya Guinea Bissau egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya Eswatini ttiimu ya Namibia egenda kubanga etuuka ne Chad Nigeria egenda kubanga zanya ttiimu ya Benin ate ttiimu ya Sierra Leone egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya Lesotho ate ttiimu ya Angola egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya Gambia ttiimu ya Senegal ejja kubanga etuuka ne ttiimu ya Congo ate South Sudan ejja kubanga etuuka ne ttiimu ya Sao Tome and Principe so ekigenda kubanga kitambula olunaku olwaleero mu mpaka za AFCON qualifiers nga zinasobola okubanga zitambula nga tugenzeeko ku nsooga endala abannaffe aba Scotland basobodde okubanga bafunamu obuzibu nti abazanyi baabwe okuli Scott McTominay owa ttiimu ya Manchester United kwoteeka nsajja Andy Robertson abasobodde okubanga bagibwa mu squad tebagenda kubanga babeeramu bafunye obuvune so kati obalaba nti basobodde okubanga bayita Kian Tran owa ttiimu ya Arsenal ajja babe nga bagezaako kubanga baziba amalibu ago ttiimu ya Scotland egenda kubanga etuuka ne ttiimu ya Cyprus kwoteeka ne ttiimu ya Kazakhstan so obalaba nti ensonga tezigenda kubanga zibatambulira bulungi kubanga kupiira gyasembayo omusajja gwayita Robertson kapiteni waabwe ate Scott McTominay yabadde atambulizibwako ensonga ku ttiimu eno makkati awo so obalaba nti egenda kuba bulo y'amaanyi ku ttiimu yaabwe eya Scotland ate nga bakyali mu mbeera mbi gyolaba nti beetaaga bubonero basobole okubanga osanga bafuna omukisa okubanga ogenda mu Euro 2022 agenda okubeerawo mwaka ogujja so bwekitalo kiri abannaffe abo abaggwanga erya Scotland ate nga tuyongeddeyo mu maaso bannaffe bano Abangereza Sterling basobodde okubanga bamusudde olw'ensonga nti bagamba yayolesa empisa embi nga batuuka ne ttiimu Liverpool yaletuuka ne ttiimu ya Man City yalumba munne Ade Gomez n'abasobola okubanga amwataakinga bubi nnyo so obukujjawo obukubagano obwo basobodde okubanga bamuleka ku ttiimu eyaggwanga eya Bungereza asobole okubanga tajja kubanga azanya mupiira ogwo Bungereza ne ttiimu ya Montenegro olunaku olw'enkya so
so nabo obalaba bali awo abangeza nenga sensu yati abangeza nabo mpira gwencha bajja kubanga baitawo starting is dibo tejja kubanga bakosa nnyo olesanga balina abana basobola kubanga bafiringa wao Bajidan Sancho webali ate basajja bali ku form nnungi nnyo ba Rashford mpira gibadde zisembeyo nga singa Sancho abatandise Rashford abadava katebe so olaba nti abajja kuba bafunye advantage eyamanyi okubanga batandisako ku muzanyi owenjawulo bwekitabo kigenda okubanga kitambula mu ggwanga ery'Ebungereza so onako bawanja bakubanga akoma waneeno ku saa 8 byesikoze bajja kubanga okutuusa Colonel of Viale sikwagaliza lunaku lulungi nze Senior Mike of Uganda.